balaba mukuliko omwaka oguwedde njakola za Spice byonna ebirungi babyogedde empisa obulungi ndabye badijjo besitateera kulaba misana Spice osombye ndabye Slick Stewart somewhere DJ Mark Senior B DJ Fiki tugamba fraternity tugirepresentinze bulungi nnyo vamu ne DJ Association of Uganda nabo bakutumidde bagenda kubeerawo fena tukiwagira ate omuziki tugukuba ndowooza last year Spice was definitely female artist of the year 2019 ate n'omwaka guno empisa bwe zinasigalanga we ziri ne guno omwaka tugenda kuwanikayo era sitira osigale ng'okikuba si kyangu nnyo okuyita abantu we bati oba ne badijje tebateera kujja ku press conferences ekyo bajja kukiziganya nange naye because of your good heart, because of your love, because of your spirit n'empisa, that is why we are here to support you. Era ku Friday eno nange emirimu nagikansolinza mbuukinga aneesonyiwe ngenda kubeera ku Freedom City. Thank you very much. Thank you so much. Muganda for just today, thank you so much for your time. Tukwaniriza webale nnyo. Margaret and Chico namwe tubaniriza. Fresh Daddy webale nnyo akaddeko. Abike mwena sobola kubamalayo katika tufune a comedian balibogere on behalf of other comedians ngabo kinaba. Margaret and Chico muje mutugambe ekigambo kimu tuze tugende mu bibuuzo kutufa mu bibuuzo tufune group picture atawo tugende mu interviews eza one on one na nenteekateeka z'emmere bwezijja. Margaret and Chico muje mutubulireko ekinabeerayo Margaret and Chico tubakulu kumugolo abagagga bano. Okay, call moka kale mweba gomu mweba muzakunikiza bitumikira kwa bulungi. Ladies and gentlemen, I would like to take this chance to Uganda Ruzungu Rwange. This time around, we are yachinemenya abasonde bajja tubagamba olunaku olwo lugera kwa lwali ewunyo waliwo abali bazalawa tushe yasooka ne mulwane tubalagako bannansi naye bannayuganda babivinga nakukola ki nakulabako tugenda kubannyonnyola nti mugenda kubayo ebyuma kwanyojjavaayo tugenda kubanyonya tubajjabayo microphones zijja kubaayo tugenda kubanyonya agendako live band agenda kuyimba live kwa kyateeka ye ayimba live ate ebituufu si byebiro ebyabali tetugenda kubagamba nti egenda kubeerayo bamadira ati mujja ppira mujje mwerabireko ekigenda okubeerayo egenda kwa mufaya n'ekisembayo tetujja bagamba nti ekifo tujja kijjuza n'okugoba tugobe kigenda kujjula mukitegedde bulungi nnyo so nga 17 bannayuganda tubasaba ku Friday tujje tuwagire Spice Diana bannanga akikubye anti Spice olwagala tumuye emyaka gy'emituufu n'omusajja we si bwe kiri naye kyabasonde bajjabo enteekateeka y'okwambaza omuyimbi waffe twagikozeeko wiivu twaguze empya enywera ku mutwe etali eryebunako wiivu enywera ku mutwe twagirense n'emyaka gye emituufu tugenda gimanya n'okusoma ku 32 byaggwawo byonna tugenda byagambako olunaku Margaret and Chico ffe bahosti kawuki ajja kubaayo ne musajja gwowangadde ensiko wuuyo fena tugenda kwakyakabitwegamba nze Calvin naye waali ebiri dingoli munene olese n'oyo omusajja ayogera olusungu omusanga ayogera olusungu ayifaasaekogere bali bamutulako esimbula byati oluganda alimazi yobisi olyabaetova ku simu yange nawoze Spice Diana oli w'amaanyi nnyo wekubire mu ngalo ez'amaanyi eno press conference weti yasobola kubeera ku cautions nyanzize Uganda Yeah, man, basically, on behalf of Maulan and Rain, Mata Timogo, the Chips of Mujira, the Muchari funny, Muslim, the but am I right? I thought let that you get I don't charge, we are Kati bova mu Freedom City fe twagiza woman ejira tukola byafaayo bova mu Freedom City fe tuddayo okitegedde
nenga njagala nze nja kuwola bukozi bantu basobole banyabo mujje mwagire Spice Diana Spike tugenda kubeerawo Maulana Dre ne ba comedians bonna okusinga ku bana ababaddewo mujje mwagire Spice Diana. Thank you so much. Teyanziza nyo Maulana Dre mbakole ko mungalo esawa tugenda kufuna ebibuuzo engeri gye tuli abangi tujja kufuna ebibuuzo ebitonotono aba tujja kufunayo bisamusaamu ebya show nga tunyuma okay nga bwetuteekateeka ebibuuzo byaffe tubeere buliifu era nga omanyi Spice Diana tayinza kuyimba yekka abeerako n'abayimbi abamuwerekera abeerako n'abayimbi abamuwerekera naye bonna tebaliiwo kati ku bwabo abagenda okuwerekerako Spice Diana mutukirize n'omuyimbi Jostede atulire ekigambo nga kimu tulabe ye ateeseteesa atya. Thank you so much Jostede Central Foundation bagamba batya oba tulabira okay. Hello everyone, amanya gange George William Chigozi aka Jostede. Olugendo lwetwatandika ne Spice ndulabira ddala nga walutuuse ali Spice nze era ekintu kino ndi so happy okubeera nga wetuli tusobola okubeera wano ba media personalities abayimbi ba DJ ba presenters fena nga tuli ku kintu kimu kino ekya Spice so kitugattira wamu kitugattira wamu ne kituwa eddoboozi eddene ennyo eritulaga nti at least 2020 bwe tuba nga tutandise bwe tuti ne Spice music industry at least erinako weeraga si kyekyo so amwebale nnyo okuwagira Spice Diana era nga nkimanyi tugenda kikuba live tugenda kuyimba tugenda kusanyusa tusaba munyumirwe 17 mwena tubalindidde Freedom City. Thank you so much. Yazanye George webale nnyo balitala Spice Diana mwebale nnyo mwaniriza amanyi ngalaba Ibra Mukasa tukulamusiza naye webale nnyo okujja katugenda kufuna ebibuuzo bitono tubeere ate nga tugenda bwe twamala ebibuuzo tugenda mu interviews one on one ate tubeere nga omukolo tugumaliriza ntandika n'aliwa kibuuzo tubeere brief obulina ekibuuzo osobola okuwanika omukono nenkubuuza tujja kufuna ebibuuzo 2 babisatu then tudde ku muyimbi ansalinge masonga tulina microphone emu natusonyiwa olwekyo fifida kulina otukulamusiza maama amanya mpitibwa Skinny Pro kola entertainment BBS roundabout. Spice Diana twagadde okumanya kyanjawo kiki twatusuubira ku concert eno cause omwaka guli watusuubiza otulaga omwagalawo tetwamulabako tuwulira ebiyitingana aganaga akwesibako ono akwesibako tusubire okutulaga omwagala waffe omwaka guno yogera amazima Spice tuli mu 2020. Thank you so much. You're surprised about 2020. Engeri gye kiri nti concert yaffe ya music ngenda balaga music omungi ennyo ennyimba zonna ngenda zimba all your favorite songs then omwagalwa ndowooza tujja kukolayo ekivulo ky'omwagalwa bakuta kwanjula yes nakyo tujja ba nakyo maaso awo inshaallah omumanyi bangi bowe musibyeko naye tukwate mpola tubeere bakkakkamu naye nga 17th January it's basically and strictly music era tomanya ayinza oyitaayitawo kukuolo tunaalaba kale kanerowooze weewa ebinnyo byo tweyanziza let's take some choose I see brother waliwo ekibuuzo okay bwe tugenda awo ndowooza tukwate babiri ab'ebibuuzo amanya gange nte Patrick walayi bali mwebale kujja kyembuuza Spice bagenda oyimba ku Freedom City nga 17 bagenda kuyimba live bana bayinza bagenda okuwerekerako bo bagenda kuyimba walayi kino yotazikiria
Yeah, ladies and gentlemen, my name is Papa PMC. Big up to my brother Esco Star. We're now working about James Banange. Just one love. Team Spice Diana, one love. Roger. Banange Frank Mazu. We're now working about Charlie Bafemwena. DJ Roger Nimrod. Just one love. Spice Chambade Nkuboza. Maganda Wange. Kumina Musamba January. Kuliko Freedom City. Nenga wetu kulaba wano. Wetu gendo kulaba ku stage. Obabi kachoka mo. Ate yenze bade nsaba kuboza kana kenjawulo. Ogenda kumuleta Rosalie. Rosalie kubanga kakyoni kali mwana kimandawo kankolera nnyo sisobola kuba mundu omunisita kasabula kubasikisa happy new year 2020 tatugali anybody else? Vehicle number UBE 471R agenda parking, UBD 250C agenda parking. Mboza na UBE Air Club na ogenda parking Spice nga boddamu ebibuuzo ebyo. Okay, katufune ekibuuzo ekyokusatu ndowooza. On behalf of Fresh Daddy, abadde abuuza Spice Diana Fresh Daddy agambye tingaba abayimbi abato banayimba tweyanziza Spice ndowooza twafunye ekibuuzo kiri nti abalive abadde basooka bagenda kuyimba live band oba bagenda kuyimba CD ekirala omukulu kyagambye onaabeera bwotyo then nekya omuyimbi omuto taata wa Fresh Kid oba abeera muyimbi muto. abayimbi baganda bange bayimbi bannange abagenda okujja olunaku kuba mukimanyize bangi bembeereddewo era bazze bambeererawo ebbanga ddene kubanzikiriza mu kukolaganira wamu abamu ku bo bajja yimba live kuba twakiteeka mu Mwami Bushington mu production mwekiri ate abalala bajja yimba dot then ekyabayimbi abato abakulu mu myaka kakiterezeemu naye nga Fresh Daddy si muyimbi muto sebo muyimbi w'amaanyi sikyama okuba oluyimba lumu oba bbiri nga abantu bazimanyi so respect my brother my dad my uncle byonna yes that's all respect byonna muwa respect byonna kubanga yatuzalira muyimbi munakuso buli muyimbi anaaba nga azze nga bukyali obanga kati Fresh Daddy waali muganda waffe mukwano gwaffe yafiiriza obudde bwe najja wano okubanga ali wamu naffe tayinza mutatuwaamu alina ennyimba ez'akabi amazike biki byonna so atayinza butayimba pozi ekibuuzo ekirala kibadde kya Rosary kiri mu plan naye ndowooza tunaba kubeera so final with it naye nga demu ku surprises etwagala obbalagako olunaku so tetusobola kwemalayo naye nga buli gye tulina nga surprise gye muli mujja kyagala kijja kuba kyanjawulo nnyo. Thank you. Okay. Tweyanziza. Yes, amanya bamutaawa Moze bakudde timu. Nina ekibuuzo tulaba ebivvulu ng'abayimbi babakuba obucupa ekintu ekyo kugenda kikola mu kyalo. Tegese mwetegese mutwe kubanga abantu bayingiza mu cupa. Ndowooza tubula ebibuuzo nga bibiri tugalewo session y'ebibuuzo nolwekyo katusabe Spice addemu ekyo tufune ebibuuzo bibiri ebisembayo era funa ebibuuzo bantu babiri tubeere nga tugalewo session y'ebibuuzo. Ekyobucupa kyo tekyewalika kubanga olw'embeera ezimu naye kyemmanyi ku Freedom City buli bafaani ba Spice Diana nze nga bwe mbamanyi bafans bampisa nnyo era bassaamu abantu ekitiibwa okusinziira ku kyebalabira ku muyimbi waabwe era buli anajja okumperekerako olunaku olwo kitegeeza ajja kuba mukwano gwange ate baba bamwagala nnyo tebayinza muyisa mu mbeera yonna eraga disrespect or something like that ate ne security yaffe nungi nnyo so temuba nakweraliikirira ku kintu kyonna ekiyinza okubeeramu okudisrespectinga omuyimbi yenna kuba abafaani bange kimanyi bamu ku bafaani abasinga empisa okusinziira ku muyimbi waabwe. Thank you. Neyanziza kwine badde n'ekibuuzo. Mbalamusizza nnyo bannange okubeera mu media fraternity. I salute you all. People are queen okuva ku Mukede TV. Ekibuuzo kyange kiri about the gender balance. Tulabye concert nyingi nnyo nga wadde ya mukazi oba musajja nga tekubeerako gender balance.
osanga concert y'omukazi we have I am not good at stage naye tulina abakyala basobola okubeera ku stage abalungi nga the MCs naye ne babeera nga bali left out naye nga tesho ya mukazi kati nze kibuuzo kyange kiri nti tusuubirayo gender balancing mu system y'omweri nti nti tugenda kubeera dominated by men ng'ate bwe tucelebratingirako mukazi at the end of the day. tweyanziza ndowooza yasembyeyo. We have so many MCs. Ngawera obalaba no ekirungi eky'omukisa omulungi wayitiddwa ate nojja webalire ddala ate oli mukyala byonna obikola. You're a presenter, you're good at MCing, I've seen you do it, you're very good. Naye munange mu bulamu generally tulina ekizibu ng'abakyala bakazi tulina obujogoli bungi, we have so much drama. Kyobola bambuza nnyo lwaki mikwano gy'abasinga basajja oba abayimbi abasinga oba bokola nabo kolabos biki basajja. Bakyala bannaffe balina drama mungi. You can invite your fellow artist nga mukyala nakuteekako embeera ate nga mukyala muno. Naye ekyomukisa omulungi nga nze Spice Diana sina mbeera ku muntu yenna era bulimu mukwano gwange nfubye nnyo okulaba nga invitinga buli muntu oba olaba nfitira Queen waali mukyala munange mu art industry mulabeko Zahara Toto Wali and so many others, and I believe ku lunaku olwenyini tujja kuba n'abakyala tujja kuba nga bwe tusobola okulaba nga babeerawo kubanga kintu kya mukyala tulina okuba nga tujaguliza wamu bwekiri. Thank you. tweyanziza kakati ebibuzo nga tubimaze ngenda kusaba ba sponsors ne artist bwetutuddewo nyina tugenda okuyingira tufune group photo tugenda kusikamu sikatini entebe Spice Diana gwe wali onoonya era woono show yaffe ku Friday yasooka ku stage then abalala ba DJ balyoke baddeko. Hi DJ Emma. Sanso kula bamunange badde kunoonya bali kuba muziki na postinga nga noonya DJ Emma kuba nali simulabangako nezakira video nali sosomulaba ne banzikizaako nti yaliko mu something like nga basachinga talent something like that. Ndi wa mukisa mulungi nnyo nti mulabyeko era nagamba wendi mulaba musuubizayo mugulya laptop empya at least nga 17 January Ziki achimixingire ku laptop empya from Spice Diana. That's all I can do for now. So ndoza laptop yagenda vawo nayo leero aliwo manager wali okay katsuka tumalize emikolo then we can do that later. Alright. Kale basiposa Spice nsogwa kuyimira mbona katika Spice Diana aina collabo ez'enjawulo n'abayimbi abingi Uganda. Atelezem katono nyo. Era mumpulira. Tumuya mama ngabotereza. Tukulira. Mwebale nyonga bachulirira ko kutandika. Era ko basa sponsors bafu. Abenjawulo abase. Dala kuliwoli ango ya kufana nyo. Mwegala anga abeye muyo. Meze mkwezi. Okulaba nti ate tusobola okussa ate n'okutambula obulungi wano bwe tutuuse ku ofiisi za source management. Tusaba ayi Mukama nga Spice Diana bw'asoose okuba nti yasoose omwaka guno agukulemberera ddala museeku malekaze asobole ddala okuyimba ate tutambuze bulungi tutuukire ddala kwate ku concert kufurira omusite abantu bajje bulungi ng'era bw'asuubira. Bingi nnyo bye tusobola okusaba naye tumanye nti bw'osinga ate okumanya ebisinga tubikusaba nga tuyita mu linnya yeewo omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tija agenda tikyagirina tweyanze sala ya Ivan Mulindo omukulu ko mugala Ivan Mulindo musajja wa telefayina webale nnyo essuuti ey'omukulu Ivan Sewu omuntu alizoga gwemeni sponsor kale tweyanziza nnyo nga tumaliririzaawo tujja kufunayo ebigambo nga 2-3 okuvako mu bantu abamu abatekedda twegeddwa okwogera batubulireko enteekateeka za January naye nga tumaze awo munzikirize bassebo ne bannyabo
twanirize omuyimbi waffe oba omugeni waffe yatukuŋŋanyiza olwaleero tuwulire ku bigambo bye nga 2-3 tulaba bipande nga biranga Spice Diana live in concert tetunamanya kikimuvaamu ye kyayinza tugamba bwe tunamumaliriza tufune ba sponsors bwe tunamaliriza awo tufuneyo abatesitikiddwa okwogera ebigambo nga 2-3 ate awo tujje ku bibuuzo basebole banyabo tukubeko omugalo nga twaniza Spice Diana nedije kubayo kayimba ka Spice Diana konna. Okay. So much, Mr. Teacher. Thank you so much for coming. aberekereza bibadde meno kola ne mugamba katugende ku mukono Spice Diana bwe yatwise ekisinga nti buli woyita abantu ne bajja kisinga obukulu tubadde tetusuubira kintu kigenda kuba this big naye bwe bali kimakinga this big buli ali wano media personalities, the DJs, the MCs, ba producers ab'enjawulo buli omu yenna alimu art industry ngoze wano n'ofiiriza obudde Team Spice Diana, my sponsors and buli omu aze wano kulange mwebali nnyo mwebali ddala. Sina nnyo bingi byakwogera kuba essanyu nina lingi nnyo naye okusookera ddala njala kwebaza Source Management manager Roger okubanga ategese omukolo omunene bwe guti sibanga kuona press conference eri as big as this one ndowooza eno yesoose naye twakadde tukole ekintu ekyenjawulo ku mulundi guno tuze tukola press conferences nga tuyita abantu kubagamba kye tulina twogera ku kivulu kubanga kweyagaliza naye ku luno nagambye ne management yange netugamba katukole ku kintu ekyenjawulo ekirimu ebintu ebingi in one ekisookera ddala fe abayimbi tetusobola kutuuka gye tutuuse nga temuliiwo buli muntu ali wano eno akola kyamaanyi nnyo otumakinga buli omu ali wano so tukibuusanya amaaso abayimbi naye nga kiri very important okuba nga tusigaza omukwano wamu ne bond nga tuli wamu kyova olaba twagambye katukole ekintu kino kireme kubeera just press conference naye kitugatte tubeere wamu ate n'okubeebaza okubalaga okusiima kwange ebbanga lyonna lye mumbeereddewo wamu ne bayimbi bannange nyinza oba njogera nga nze naye kyebomanya nkikoze si kulwangenzeka naye kulwa bayimbi ate n'abalala nti bannamawulire bloggers, the MCs bw'ozanya akayimba kange oba n'okwogerako oba n'ompandiikako nze kyekinfula Spice Diana and then nekituuka eri bafaani bange bebitaba Team Spice Diana oh my gadgets so buli muntu ali wano kontributiza kinene nnyo kyova olaba twasazewo tukole ekintu kino nga kyanjawulo si just press conference kwogera ku Freedom City nga 17 naye okulaga okusiima kwange eri buli muntu yenna mu art industry nti nsiima byonna bye munkolera tusiima ng'abayimbi bye mutukolera era bannange omukwano ogwo gwe mutulaga gusigalirewo ddala okulaba nga tugaziya ekintu kyaffe ate okugenda mu maaso ne industry yaffe ogyeyagaliramu buli omu kyakola oba oli blog oba oli MC oba oli kikyonna kyoli okusigala nga tukifunamu ate positively so ebisigadde ndowooza nja kuba nnyongerako naye once again kambeebaza okujja bwe yazze wano basponsors bange bonna abanzikiririzaamu okubanga ntuuka wano eno n'okutambuza ekintu kino buli omu azze wano. Thank you so much. I respect you and please feel at home. Eno 32 records era mwe mwagimakinga bweri kubanga 32 yafuuka ensonga so it's our home fenna. Let's feel at home. Thank you so much. Byange maybe I will add on later on if I have to. Thank you. God bless you. So mukubere ko munga Spice Diana agambe ne 32 records yafuuka ensonga kigambo 32 kyafuuka 32. Okay, na Spice Diana amaze tugenda kufunamo omukungu abakubatwala art mu Uganda ikulu Ampero Kibuuka tuleke kuba tuli bakyetwala olwokuba tulina omuyimbi ne management tetuli bakyetwala tulina batutwala sebo wekitiibwa tukwaniriza eno Source Management oba ya 32 records tusaba otuwe ebigambo nga 2-3 then atugende ku sponsors bagala imese mu MC abasebo ne banyabo kubeera wano era njagala okwogera okwebaza
Spice Diana bamanigers bene bonna abamu bezaawo okusobola okukola kino press conference efaanana bweti sinyangu okulaba naye kiraga nti omukwano gwe mulina eri Spice Diana ne management ya tiimu eyo yonna bwe munaagutwala mu maaso kijja kubanga kimwogera mu maaso. We are here for Spice Diana, therefore I thank you for your being here and encourage her to carry on. I'm sure she's here in this way because of her discipline. She's a very disciplined artist. Manager, Roger is a very disciplined manager. At least the Chibandaze, Mubaba Balaga Chirala, Chirija Buri, I for one, they are very disciplined. Mani changu okutuka okutuka naye okusigalayo si kyangu. Ekimu ku bikuyamba okusigalayo is your discipline. Keep up that discipline, maintain that. Kabisa Mukama Katonda omwaka gw'omuguddewo ogugalewo kola mulira bwemuli Mukama abeere nammwe. Nzenyo mukulu Andrew Nchibuko bugambo obulungi obwo. Thank you so much. Kakati tugenda tutandika ku bafujirizi bayite ba sponsors baffe abawalini bagatugenda tambula ne Spice Diana mu 2020 aberenga atusaka abantu endongoye. Bafujirizi baffe tulinamu Africell, tulinamu Vision Group, tulinamu Yaket awamu kuba ku mazzi abantu banywa amazzi ga Spice mu kyalo eyo ne wone e Kampala banya bagamba nkamazi ka Spice nkanywedde. Kale abayakitira mu bale nyo kuba ku mazzi anywa bakafaananyi ka Spice nkanywedde. Kakati tugenda kufuna abavugizi baffe tugenda tandika ne aba Vision Group tubere ate nga tweyongereyo n'abalala batubulire enteekateeka ziri zitya. Neyanziza nnyo ticha nze Simon Maseruka promotions officer wa Bukedde. Basibali banyabo amanyi nze Roger Sozi yanga nkolanga national events manager mu kitongole kya Nile Breweries. Njagala okutwala omukisa guno okubebaza support yonna gyemuwadde omukyala Spice Diana ate nensaba twongere mu maaso omwaka gutandise bulungi naye byonna biva ku mmwe kuba bapushinga ekintu. So nga club associating nnyo the success. We always get in touch with those people about uploading their image high. Mujje mwegendereze tetukyagenda nnyo mu buli kivulo bakusponsoringa buli yazze. We are always selective. Tutunuulira nnyo empisa z'omuntu okuba at the end of the day kyatachinga back to the brand. Ekyo omuyimbi gwe musponsoringa bw'aba yeeyisawo bi mu public bajja gamba oyo omuntu. So twebaza Spice olw'okuba nti tabaddeeko mu muvuyo tetuwuliddeeko bikonde oba bino babiri. No, everything has been for a good cause. So naffe twekusalawo tubeere associated with her. Tubeebaza era ne tubasaba nga 17 mujje muwagire omukyalo ono 2017 yamutandise ate amutandise bulungi ate naffe tusuubiza nti tujja kuba naye so long as she maintains her kind of status n'ereegerezaamu. Abasozi management tujja beebaza kubanga mwatutuukirira kampuni nyingi naye mwasalawo ne mututuukirira era naffe ne tubeebaza nti nno mwatulowoozaako tujja kweyongera okukola ki okubeera namwe mu maaso eyo. Mwagaliza birungi ne mutuula lonchi zonna gyagenda tusaba nti buli kimu kitambule as planned and more. Ebayimuseo 2020 yeshekulawo omwaka era nsuubira yeshegenda osinga omwaka guno. Kyegenda kweya live band strictly rehearsinze ne tiimu esinga mu Uganda. Agenda yimba ennyimba 15 egenda kubeeramu surprise acts nyingi zemubadde muludde okulaba. Eshow agenda kuyimba essaawa 2.5 non-stop. Ngenda kukola wamu ne Fenon Events ebagenda okungolera amataala ne stage. Tugenda kukolawo saa 10 ez'emisana era ku ssaawa emu yennyini bakateni raiser wonna bagenda kuba batandise okuyimba by ssaawa 2:00 tugenda kuba tumaze ne bakateni raisers bonna
nga tutandika Spice ku ssaawa 3 so ssaawa 5 eshejja kuba ewedde. Ba stage managers begenda okukozesa abantu bakambwe nnyo tebagenda kukkiriza disorganization ku stage. Tugamake sure eri organized nnyo. There is a lot of SFX, a lot of effects, a lot of choreography. I never dancers atano ku stage. Costumes zatuuse zavudde Bulaya nungi so mwena mujje mufuna experience ennungi. Sigenda kwogera bingi saagala bba buli ekitugenda kukola naye mujje mwerabireko kola olunaku. Spice Diana nga 17. Njagala okusalutinga mwena abasobodde okujja ku press conference eno okuviirira ku bafaani ku team Spice Diana ku basponsor olusi baweereza nnyo bagamba tujja kujja mu press conference naye katuweereze bubaana naye mwebale kujja abasobodde okujja in person. Kintu kirungi nnyo era kya muwendo. Ndaba abantu bangi abalina okubeera mu kitanda naye nga weebali. Njagala okwebaza ba MCs bonna kubanga bakolamu ne ba DJ. Essaawa zino babeera bagyeko ekikondo nga enjogera ya bulijjo eya lunaku zino weeri baba bagyeko ekikondo naye they are here because they are set for a good show to come 17th of January. So I want to commend all my fellow MCs era nga mbategeeza program nga Bush wagambye nti ejja kuba a little bit more tight so nja kubasaba tukeereko lumu amanyi wagenda okukolera ani gwagenda okuintroducinga segment yegenda kubeera etya twewala ebintu by'obuvuyo byonna by'okuyimirira ku stage nga bulijjo ebibeera ku shows endala tuli mu 2 tulina kyetulabyeko tetweyisa ng'abatanabala kulabako so nzino ejja kuba show y'amaanyi era nnungi tukoze n'abantu abali professional mu ngeri omubendera Bush alina kiragatako Patricia nali laba video ya musuuzi Elias Talusi nenda banga Patricia okyuse nnyo obafa abakuze bakulubo kale tubulireko bigenda kubeera bitya. Thank you. Good afternoon to all of you. Banaye mwebale kujja mwebale kwagira mukulu wange. First of all nati tunagenda maaso njagala nnyo okwebaza Spice Diana. I don't know what I can say but she's really a very good person. She has always been there. She has been number one. Abadi family. Thank you so much. January. Amazina okuyimba konna tubadde practice. Thank you so much. My brother Fresh Kid Felista n'abato banange bonna balala bagenda obeerayo ng'ennaku z'omwezi 17 January. Mwebale nnyo ba promoter bonna ababadde naye abamusponsorinze. She's a very good person. Abamumanyi bamumanyi nange ngaza mumanyi. Thank you so much. Tukagobereko mu ngalo ka Patricia mu okwebaza mwebale nnyo omukulu atwala abaana bano mwebale nnyo kujja mu bungi wala abantu mbedde sisuubire naye obedde andiwalira ngamba nawe wooli first things first kino nze mbadde sikirabangako we've seen press conferences naye press conference y'omuyimbi ow'e Uganda kino Spice Diana asetinze president era njagala nnyo omwebaza na buli omu azze kiraga nti si muyimbi mubi mu mpisa n'enkolagana ye n'abantu era kikipinga ekyo Spice Diana. Secondly, Spice last year yakola show Freedom City which was very well attended. This is just a sample to show that this year it's going to sell out. Just amanyi oba tunajjawo ku Freedom City naye era tujja kujyawo oba tukyuseemu koroja nyini ne twanawusinga Simon kiki so buli anajja bambi Spice abadde rehearsing at least mbeera in touch with her on a constant so I know what's actually happening. Thank you so much. Amanya bamuta Emmanuel Nseba Twabambalala twebategesereza munonga ebirabiri na mukaaga tuza kuba tulya Ajib Boy abambalala mwena abakabaale ababushenya ababukunjiri mukwate za basi mwije ebirabiri na mukaaga tuza kuba tulya Ajib Boy zakutogota tandika na shamwenda zihanga mwije mwena abakabaale
mutembe basi zitabazika abakira nimwe bakampara mwije mbara mureba abasheshe thank you so much tuyanzizanye bakwere ko mugabo mwatoka mu Trix Days kubera rinyo